Abantu mu biti ebyenjawulo beetabe ku mbaga ya mutabani wa Hajji Latif Ssebaggala ono ng'aliko mubaka wa Parliament akikira abantu ba Kawempe North mu Parliament ey'e10 Abdalatif Ssengendo ne mwana munne Nabiira Sako. Embaga eno ebadde ku Mistil wano ensambya era omukolo guno omulangira Dr. Kasimu Kakungulu Nakibinge agyetabyeko era bw'abadde ayogerako eri abafumbo bano asabye bano okumanya nti okwesigama ku kabambaggulu kyekyokka ekigenda okubasobozesa okuwangula mu bufumbo bwabwe kyokka ensonga zaabwe ez'amaka bafube okulaba nga bazimala bombi nga tebannazifulumya kisenge kyabwe bw'atyo n'atendereza nnyo obuwulize bwa kitaawe w'omugole Hajji Latif Ssebaggala. Obufumbo bwammwe mu kutambulize mu kutya Katonda kwagalana n'okwesigaŋŋana ebisigadde byonna mubirekere Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri kwebaza munywanyi wange ono Honorable Latif Ssebaggala abadde nnyo nfanfe wange emyaka kumpi 20 n'omusobyo mu Uganda wano abantu batera nnyo okukyuka ne kibuyaga naye ono njagadde okumwebaza mu lwatu. Oweekitiibwa Hajji Prof Twaha Kigongo Kigongo Omumyuka asooka wa Katikkiro era minisita avunaanyizibwa ku ntambuza y'emirimu mu bwakabaka bwa Buganda wamu ne tekinologiya nga yakiikiridde Kamalabyonna wa Buganda ategeezezza nti obufumbo gwe musingi omulungi obwakabaka ku buyimiridde naddala abaana okufumbirigana nga bakyali bato okwongera ku bika byabwe. Ng'obwakabaka bwa Buganda tubeera basanyufu nnyo bwe tulaba abaana abato abavubuka nga bavuddeyo okutandika amaka mu ngeri eweesa ekitiibwa ne mukuŋŋaanya abantu abangi bwe bati kubanga tukimanyi nti amaka gwe musingi gwa famire gwe musingi gw'ekika gwe musingi gwa Buganda. Buganda ebeera nywevu ng'abantu bafumbo omwami n'omukyala ng'ate mwakikola mu lwatu bakikola mu lwatu ng'ensi yonna eraba. N'olwekyo mwebale ddala okulaga abavubuka ekyokukola. Hajji Latif Ssebaggala kitaawe w'omugole omulenzi asabye abaana okuwaŋŋana ekitiibwa mu bufumbo bwabwe bwe bagenzeemu. Tukakasa bulungi nnyo nti famire ya Hajji Masaku okukkiriza okutuwa omwana wabaddewo ensonga era Hajji Masaku yagyogedde. Naye twagala kuba bweyamo nti insha Allah Shaban tujja kubeera naye alabe emyaka gye tuwangadde ne maama we alabe naawe gy'owangadde ne maama Nabiira agigatte atuyise insha Allah. Yise mu mitendera buli mwana gye yandibadde ayitamu n'amala okusoma n'afuna mwana munne ate mwana munne nga mulungi. Naye Nabiira ofunye omusajja omulungi era nkukakasa nti konoofumba ajja kalya. Ate tumuleze bulungi n'eddiini n'asoma n'abeera kikyali. Biseera ebisinga famire tukwatagana nnyo tuli ba mukwano yadde tuli ba Luganda. Buli kimu kye nnina buli kimu kye mmanyi buli kimu kyonna nkiyigiridde ku taata wange and I think there has never been a better example than my dad. Mu balala babadde ku mukolo guno ye Alhaji Ibrahim Kadunabbi ono nga yakulira ekitongole ekya Insurance Regulatory Authority, ssentebe w'abagagga kwagalana Godfrey Kirumira, Professor Umaru Kakumba ono nga yamyuka Chancellor w'Essentendekero wa Makerere, saako ne yaliko omuduumizi wa poliisi mu ggwanga General Edward Kale Kayihura n'abantu abalala. Mu ngeri y'emu Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetabye mu kwanjula kwa kansala wa Lubaga Naggayi Ruth bw'abadde ayanjula kansala munne Ismail Ssekiziyivu nga bonna bannakibiina kya National Unity Platform. Kyagulanyi mu kwogera kwe asabye abasajja okwettanira obufumbo obutukuvu obuweesa Katonda ekitiibwa ssaako ne bazadde baabwe ababateeka ku nsi. Kyagulanyi ayongedde okusaba abantu okweyagalira mu buwangwa n'ennono zaabwe kubanga ke kabonero akabaawula ku bantu abalala okwetooloola ensi yonna. Kino ekitiibwa twasikira kisikire kuva ku bajjajja baffe era bwe tulina okugenda maaso naffe tukole bwe tuti ate n'abaana baffe n'abazzukulu tubayigirize bakole bwe kiti. Bagale ensi yaabwe, bagale eggwanga lyabwe, bagale ennono yaabwe. Tokkirizanga omuntu yenna alina okunafuya olwaki ky'oli. Tukina nnyo naddala abaana b'obuwala ate bakyayogera n'amannya gaabwe ag'ebika. Yogera erinnya lyo confidently. Mark Jackson Kasule, BBC Telefayina, ageesigika.